tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okubanga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku ya Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Kale mbalamusizaako mwenna abali ku mukutu ogwa Is Still Hope, abali mu ggwanga Uganda ate nammwe abali emitala w'amayanja tubaagala nnyo, mwebale kubanga ate mutugobera. Kitaffe tukwebaza olw'akawungezi k'olunaku olwaleero eriyo yalaba n'atuwuliriza atwaniza omwoyo omutukuvu ajje afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Nakati we tutandikidde waliwo sisita waffe alina ensonga ze. Agamba enjiri ya Kawalya yakutwala kufa ate nakusibira mu mizimu, kutwala mu nsi ya mizimu. Kawalya tabulira Yesu. Kawalya mbu abulira sitaani. Kuba kati okufa sitaani, amizimu sitaani. So n'agamba ye olunaku lwe yagenda ku YouTube n'alaba obujulizi bwa Kawalya abo yakolera ndowooza e London. Bw'okuva ku olwo emizimu tegiva wuwe, emizimu gyamwesibako ne bakola ne gimukolako omukwano okakananga ayingidde mu nsi ey'omwoyo ey'okulwanagana najjo. Kale ndowooza sooka owulize sisitole mu dakiika ejja kubeera mu kitundu. Onoomala omuwuliriza ojje tutemeeteme ensonga zino. Kale lwe lunaku lwe nakera ku makya ne ngenda ku YouTube ne ndaba vidiyo ya musumba ya Apostle Kawalya. Apostle Kawalya testimony yeeyo gye yawanga ngengeri gye yasavinga mu stand yali yasavinga mu stand. Olunaku lwe nawulira testimony olwo olunaku lwe nali introduced mu nsi ey'okulwanagana n'emizimu. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Nze nga sikimanyi nti ky'owulira ky'ofuuka, nga sikimanyi nti gy'okoma okuwulira emizimu era naawe ofuuka mukwano gwagyo, tegiva wooli, you entertain them. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Era olunaku olwo nasooka eddala okulya testimony ya Apostle olunaku yali yakagiteekayo, lwe yagiteekayo bweti negowinga viral. Yeeyo olunaku lwe natandika okuyingira bino simanya bi spiritual warfare, mb'olwana okulwanagana n'emizimu mb'obiki. Bannange mu butuufu Katonda yanzikiriza ebintu ebyo mbiyitemu mbimanye, nfune amagezi n'okumanya kwabyo, nsobole okujja kaakati mbuulire ekkanisa mbabuulire nti bannange enjigiriza endala yonna nga si ya Mukama waffe ereeta kufa, ereeta busibe. Tekansita otula wansi n'otandika okuwuliriza abantu abo enjigiriza ezo, enjigiriza yo yennyini ekutwala mu busibe, ekuteeka mu busibe bw'ogenda okubeera mu forever and ever. Nti oli bw'aba takusomesa Kristo ng'alina Sister ndowooza omuwulidde ennyinnyonnyola ye. Naye nze njagala obbalabula. Buno obujulizi bwe muwuliriza si firimu. Buno obujulizi bwe mulaba si Hollywood nti baatudde wali ne bawandiika. Bino ebintu byonna bye boogerako, these are spiritual things. Kati ekizibu kyammwe abamu bugenda ne muwuliriza ebintu bino out of excitement. Kiba nze mbagamba woba owuliriza obujulizi ffe tusooka na kusaba era omala okubuwuliriza saba. Naye gw'ogenda obugenzi owuliriza sitole bale ne tufukangamu ebiyenje ne tufukamu ebinyonyi ate ne tukolawo tuti gwe nobanga ali ku TV alaba be banyumya. Wekankubuulire sitaani ekintu ky'atayagala kiri kimu, we kutegeera amazima. Okimanyi ekyo? Sitaani gy'okoma omumanya n'okulumba naye obeera awo mu ignorance talina kyakwagaza. Ate akwagaza ki? Naye ogamba nti olunaku olwo njagala kutegeera. Kubanga tulina sayidi bbiri ey'obwakabaka obwa Katonda n'obwekizikiza. Tosobola gamba nti kakale nze ebya sitaani saagala kumanya. No, sitaani tulina okumanya enkweze. We tumanya enkweze y'engeri gye tuyinza okulwanaganamu naye. Waliwo sayingi egamba nti
An enemy revealed is an enemy what? Defeated. Bino bintu tubyogera oba babyogera gw'omanye by'obadde totegeera ebibadde emabega waki wakateni. Mukama yeebazibwe. Naye tosagamba mbu obujulizi bwakwanjula mu nsi ey'ekizikiza. Why? Oyinza okuba nga ggwe wali onyumirwa bunyumirwa kuwuliriza. Gwe wagenda naye kampulirize bano basatanisi be banyumya. N'otafaayo kuyiga nakusaba. Bw'obujulizi buno buliwo obuwuliriza bukupushinga kubanga onoonya Katonda. Kuba ebyo byonna by'oba owulidde okubiwangula olina kuba ng'owangula mu Katonda. Obuzibu bwe nina nti kwe kubanga tuwuliriza ebintu ebyo ne tukomaawo. Alina obuzibu bwe mulina nti waliyo abamu nga ebyo byokka bye baagala owuliriza. Tebaagala owuliriza sound doctrine. You have to balance. Wogamba nti ogenda wuliriza ba ex-satanists bokka owuliriza abo bokka nti ate ne tugenda emagombe ate olwamala ne tunywa obwongo bw'abantu ate ne tunywa omusaayi. Ng'ebyo byokka bye baagala owuliriza Sitaani agenda kukuba era ebyo bidimonies bigenda kufuuka mikwano gyo kubanga tolina resistance ground. Nti omala okumanya enkwe z'omulabe Sitaani ng'oddayo mu byawandiikibwa ng'oddayo ng'onoonya Katonda. Naye ekibi nti ffe twagala kuwuliriza sayidi eri. Gwe n'olowooza mbu onoowuliriza ba ex-satanists be boogera ne tukola tuti mu bigenda kuyamba n'onoomanya enkwe za Sitaani zonna naye nga Katonda tomutegedde kuba yagenda okulwanira. Sitaani ate awo agenda kukuba nnyo kuba oba omutegedde. Bameka kumwe nga wali olumbiddwako omubbi ewaka n'akubba naye waaba agenda n'omugamba James nkutegedde gonzibye n'owaaba akusonyiye nga tagenda kutta akomawo n'akutemako omutwe. Lwaki? Ofunye obujulizi obumala obusobola omusibisa n'omuttisa. Kati ye Sitaani wali oba tonnaba mutegeera tewali buzibu naye koomala n'omutegeera awajja kukusaanyaawo busaanya aba takyalina ki muzannyo gwonna. Kakati sisitolo ekyayogerako kyandibanga kituufu eri abo abanyumirwa obunyumirwa n'abaagala owuliriza ebiboozi ebyo nga tebagala noonya Katonda tebagala owulirizaako sayidi ndala. Okitegeera ebyo bijja batuukako. Naye ate osagamba n'obainogaa nti enjigiriza ye etwala mu geyeena nedda gwabaako ekikyamu. N'ekyokubiri kye nnyinza okukugamba gwe sooka oba sisito ya omusingi gwaliko ne banga alina gy'ava ate gy'ava manyi saagala kuwakula ntalo alina gy'ava alina bamusindika wali abamu manyi obujulizi bwa Kawalya bwe bumu kujuliza obulwanyisiddwa. Sitaani tayagala abantu bategeere mazima. Nze simuwolereza Kawalya simulabanga nako naye nze amazima kwenfiira. So ava n'engambo y'omukawalya aweereza Sitaani yaweereza naye kakati aweereza Katonda. Era nange nnyinza okuba ndi mu layini eyo nti we expose the works of darkness. Okuyitibwa kuno Mukama buli omu alina kye yamuwa. Everybody has a call. Okitegedde? Tuyinza okuba tuli mu lulimbi lwe lumu naye ono ne bamuwa kusimba bijanjaalo oli kasooli oli muwogo ono kuvuunika oli kukabala. Kakati gwe kola ogugwo kasobanga oleeta abantu mu bwakabaka bwa Katonda. Gwe kola naye otandika okutunuulira ebyoli olemereddwa. Abafilipi 1:14 agamba what? And most of the brethren in the Lord, having become confident by my chains, are much more bound to speak. Some indeed preach Christ even from envy and strife, and some also from goodwill. The former preach Christ from self-ambition, not sincerely, supposing to add affliction to my chains. So Paulo agamba wali ababulira Kristo nga balina ebiruubirirwa byabwe n'ebigendererwa byabwe.
naye nze sister njagala muzzaamu maanyi naye akole ekyamuleetesa. Yesu wabanga alina kye yakugamba nti kola kino gwe kyoba okola n'obujulizi bw'oli buleke. Nze mbalabula bulijjo mumuwuliriza buwuliza ziterolaba wokola wano vidiyo ng'oyogera ku ebyo ebeera ne viewer 10 luku yate 10 obeera n'abantu 10k 30k 50k 100 naye kolanga obagamba bannaaye omusaayi gwa Yesu weguti wegukola ebyo tebabiraba. Erinnya lya Kristo gano ge maanyi agalirimu ebyo tebabiraba. Yesu ebyo baagala biri. Mpere Sitaani alina amayembe, alina amaaso galinga gaffene, alina amayembe 18, alina ebigere 103. Bannaaye afaanana wa ebyo bye mwagala. But yes, naye olina okuba nga ate ekigambo kya Katonda okirina ng'onoonyeza Katonda yennyini. Okitegedde? So sister we namulabe nga ayomba oba nakalabe akatambyako nga agezaako okuba nga alimba n'okusiga obukyayi eri abantu. Manyi kakubule tulina abalokola abakyali abato nga wanaawulira ng'oyogera ekyo ajja kukola ki? Ajja kubikkiriza. Naye tetukijjaawo nti obujulizi obwo bulina bwe bakoze ki? Abayambiddwa nno bangi abalokose kankubuulire. Ate osoma okubikkulirwa tugendewo. Okubikkulirwa 12 nkulage nti obujulizi nayo njiri bw'oba tokimanyi sister, naye kisinziira. Enjiri buli omu alina embuulira gy'akola ki? Gy'agibuuliramu. Okitegedde? Waliwo abakitwale, waliwo abakibake, waliwo weenenye. Kale okubikwa 12:11 agamba atya? And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to death. So obujulizi njiri yennyini ewedde emirimu. Njiri yennyini ewedde emirimu. Katosobola kugiyisaamu maaso. Ate tusobola kugamba nti Katonda talina bajja mu bwakabaka bwa kizikiza. Gyebali n'ebiboogerako gyebiri. Naye kakati kisinziira ggwe awuliriza. Owuliriza ng'awuliriza bisitoore oba okumukuwulira okwo olina ebyama by'ofuna ebikwongerayo okuba nga ate onoonya Katonda, ofune okubikkulirwa okwa Katonda. Amaanyi ge bino biraga nti Sitaani akola kino. Ebyo byonna biraga amaanyi ga Katonda nti byonna abikola naye tasobola wangula. Okitegeera? Ekyo simanyi njiri gy'oleese naye nze gamba abantu we batyo gye bali bangi. Ate oyo nze manyi gye yavudde. Waliwo akasozi akamu e Kampala wano gyafubutuka. Gyafubutuka nga azze okuba ng'akola ki? Asiga obukyayi ku bujulizi obwo. Naye nze gyakuzaamu maanyi. Obujulizi bungi bukyajja, bungi obwajja, Katonda akyalokola. Bantu bangi bajja kwogera ebyobuziba mu bwakabaka bwa Katonda n'ebye balabye mu bwakabaka obw'ekizikiza Katonda byabaganyiza okulaba. Naye mu byonna kankubuulire bwe tutabalansinge ne tuba nga twewunzikidde sayidi emu nga tulaba bulabi byokka ebyo twagala wulira buwulizi bya Sitaani, togenda kumalako kubanga gy'okoma omuwuliriza, gy'okoma okufuna ebyama bye, gy'akoma okukulumba n'okukukuba. Okitegedde? Omulabe gy'okoma omutegeera gy'akoma okukukuba. Kati kiba kirungi nnyo n'okola ki? N'onoonya Katonda. Gy'okoma owuliriza ebintu ebyo ate musabengako. Wegambe zino singero za Wakayima bino biririyo. Biri byanyumya anyumya maanyi ag'ekizikiza. Anyumya spiritual realm. Kakati spiritual realm omuntu atandise aligikusiigira ekifaananyi muki okuyita mu mboozi. Kati naawe ogenda kubeera lifted and carried okuba ng'otwalirwa muki? Mu nsi ey'omwoyo. Kakati ng'ogenza oli empty. You are exposed to a certain spiritual realm. Olemereddwa okuba nga okola ki? Standing up ground. So mbakubiriza mwenna ababiraba n'ababiwuliriza mugezengako nnyo okuba nga ate musaba n'okunoonya Katonda. Leme kuwuliriza buwuliriza, otherwise bino ebintu ojja kukubwa
agalooto gajja kukyuka otandika okubanga ate ogamba kale singa saabiwuliriza bwe nali mbiwuliriza bwe nali sinaabiwuliriza obulamu bwali bulungi nga siroota gano siraba bino niwe natandika owuliriza obujulizi obwo kakati ebintu binkozesa ebintu bijja ekiro teri bintu kubanga wali wasitulibwa n'otwalibwa mu nsi endala ey'omwoyo ate ensi eyo wagenda otuukayo nga tolina ground to resist ebyo byolabye ne byowulidde kakati bigenda kujja bikwerage ate nga tolina maanyi na busobozi gabulisisting oba gagana bintu ebyo kubanga bikutuukako kwe kunoonya Katonda okubiwuliza mu biwulirize sigaana naye leka bikusindiikiriza eri Katonda bireme kubeera mboozi nakulaba Sitaani w'amaanyi nnyo wabula ate twongere okuba nga ate tunoonya Katonda ate gwe atannalokoka kkiriza Kristo kubanga ebyo onoobiwulira bigenda kulaga nti Sitaani w'amaanyi Katonda talina nakyasobola atandika okujja mu birooto ne mu imaginations olabire ddala nga waaki w'amaanyi naye ng'ate yasingira ddala okuba omunafu kasoba ng'olina Kristo Yesu. Gamba Yesu nkwebaza olunaku olwaleero nkuwa obulamu bwange obeere omulokozi era mukama waabwo nsaasira obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Kale subscribing or like ngo sharing comment section ebeerawo okubanga ate otuwa view yo ku biki byolaba buli omu alina entaputa ye ne sister wati wabiraba nenze nakitegedde ekizibu kye yali anyumirwa bunyumirwa kuwuliriza yayita saba okitegedde ate yayita kulembera omwoyo wa Katonda naye ebintu biwuliriza kulembera omwoyo wa Katonda nti mu kuwulira kuno omwoyo mwennyini atandika okuyintapulitingira atandika okubanga ataputa ebintu ebyo by'oli kuwuliriza si kugendera kw'oli yekka yandi ffe tuwuliriza buwuliriza aye nsobola okubanga ate tukomawo. Kale kaneetuulemuko dakiika zijja kubeera ntono wenkomawo jja kubanga ate tweyongerayo. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.